Kadama TV bakadaama bagamba nti nno bafa enjala mu nnyumba z'Abawarabu tebabawa mmere naye ng'ate balina access okugenda mu ffumbiro ng'ababoosi bano basobola okuvaawo ne bagenda ne babalekawo. Kadaama ono agenda okubeera ng'atunnyonnyola emboozi ye agamba nammwe mulimbamu tebasobola kulekera ffumbiro ne bwe baliggala naye kasita obeera ne access egamba nti oyingidde n'okola olulumba lumu olina okubeera nga weetaasa n'obeera ng'oggyayo ebintu by'ogenda okubeera ng'okweka mu luumu yo. So Kadaama awa amagezi nti temufa njala. Boosi wo bw'olaba ng'atemye gezaako okulaba ng'oggyayo ki emmere teekako mu luumu yo, oggyayo bisikuiti ng'oyo teekako mu luumu yo. Ye ky'akola ozuukuse bakyebase bagambye genda mu ffumbiro sooka onywe ku mata nga bagenda obbibannyonnyola. So bannange bagamba gava mu kulya. Togeza kutandika kukola mirimu nga tonnalya. Kibeera nga mmotoka bw'oba togitaddeemu oyiro togitaddeemu mafuta ejja kufa. So waliwo obulwadde obujja nga bujja n'obunafu nga bujja kuba nti omuntu talidde teyeekozeeko saaviisi. Mugezengako okulya bwe bakuuma ebyokulya funa engeri gy'obifunamu obirye. Okwo tekuba kubba oba otoddeko oba okoze ekintu right ekintu ky'olina okukola kuba nabo tebasobola kubeerawo olunaku nga talidde. Katuwulirize emboozi ya Kadaama ono atunnyonnyole ye ekintu akikola atya mu nnyumba ye. Halo nnyabo. Kadaama TV Mukama yeebazibwe. Osiibye otya taata? Weebale okutuweereza. Leero nsooka kwebaza. Weebale kubikkulirwa okututeerawo omukutu gwa bonna eddoboozi lya bonna bakadaama. Mukama akuwa omukisa. Era njagala okwebaza bannaffe bonna abatuwa ku magezi okuyita ku Kadaama TV gakola. Amagezi agasooka ge g'essimu. Bannange ebintu byakola okuleka bambi oli gwe byalemerera nga oluzungu lwe lumulemeredde. Instabridge yakola bulungi nnyo. Eby'okukyusa ennamba n'obeera ne WhatsApp bbiri byakola bulungi nnyo. N'olwekyo tumwebaza, mwebale nnyo mwebalire ddala. Waliwo ne yatuwa amagezi g'ebyokulya era gaakola. Nze gankolera gatya? Mukulu Kadaama TV nze sifumba. Yafumba ono omukazi. Naye nze kubikwatagana ne caayi n'ekyekyeggulo tebaagala kumanya. Banfaako kintu kimu kya misana. Kaakati omukazi bw'ayingira effumbiro abaawono tebeebaka ng'Abawarabu abalala. Ab'ekwange tebeebaka era nzuukuka 10 okutandika emirimu era naye olumala okusaala ku ssaawa 10 nga naye taddawo. Nga nno tubeera twetala ng'ayingira ekiyungu akivaamu ssaawa 5 nnya kitundu. Nze we nnyingirira nfune ku kyokulya ng'atandeeza emirimu emiyitirivu. Mba ntandise n'okkankana nga sikyasobola na kukola. Naye nawulirawo omukyala ng'agamba bw'ozukka ku makya ennyo nga bakyebase nga weefumitamu ekikopo ky'amata nga kikubeeramu ate abaana akikuggyamu. Mwana gwaga amagezi nagagula nziggyayo bakiti bagiyita paayinti namba ya bikopo 2 ne njeggwerezaamu nensirika. Nenkola wagenda okujja nga maze ogyegwerezaamu ngitadde ne mu kasasiro. Okiraba? Oba bwe waba amata nga gaaweddemu nga neekubamu zikuubu 2 nga nsooka nzisiiga awo oba kinyeebwa oba nga nsiigako biki nga nzeefumitamu. Bwe wabaawo migaati nga nnywerako amazzi byankolera. Naye nasooka nenkala nga nninda lwanaafuluma nteekeko caayi nnywe nninda ekyemisana nze wa alusaazi. Bannange embeera yasooka kunkalubirira kati nnyirira sijja kulimba kati nnyirira. Amata gankoze olususu maama nange sikyababalirira. Kati kyenkola bwe gakendeera nywako kikopo nga ngateeka mu firiigi kubanga waliwo wano omulenzi aganywa ennyo baba bajja kugamba yeye azuukuka ekiro n'addamu n'afumba baba bajja kugamba yeye. Bwe gakendeera nga nange nywa kitundutundu kubanga yatera okunywako ekitundu n'alekamu. Nange bwenkola era bannange nsiima. Tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala amagezi gaakola.